yamu paka yafunye oba butyo bwe bugwewa n'abasobola balambula bagenda balambula okusinziira ku ntandikwa eno kwe kubatunda kwabwe. Subiya musawe shimija kumpa west ni kaka ndokujja mu kinkana west baji mata ngibira ndisali kitufu leo watolise na mukakubira Julio ombuza yakabuza kyasobola kulunda nte nnyingi kufuna busa buno obwawamu obungi. Obusa buno mbufuna namukwano gwange alina emmotoka sobola omulaba mba nagenze wano entanta mu kyawo sobola okufunawo obusa obwalayisi nteesaganya naye n'abundeetera. Ekyo yakitukuba nnyo wano mu kyalo ti emmwanyi zigaana ezijja ne zimulisa kati sizoni ewedde enkuba yagaana nejja neetonnya nekoma mu bitundu byawo zali zirina okumulisiza yakoma ali ekalonge waffe wano neetatuuka ekimuli ekyaffe nekikola ki nekiyiika ddala waliwo ebiseera ebyagirako eddagaano eririnnya lya bbeeyi nnyo nebanga lya bbeeyi nnyo nga tukyasobola kulifuna. Enkyukakyuka mu bbeeyi bintu bye tukozesa chemicals ze tukozesa bibeera bikyukakyuka buli kadde ogenda okwesanga nga kichenjinga budget zaffe nga twazikuba kakana nga tugenze oluusi mu mabanja kuba tuuko baali waguze ekintu kyaddewo ekiti ebinyuso osanga ate birinya ebiriwo ebiti eyo naye ebadde ensonga kozira n'akatale ak'emmwanyi kadde nga kajja kakyukakyuka kitubeera kizibu okubeera ne budget entuufu okutukendeereza ku bbeeyi ebintu bye tukozesa mu bulimi bw'ebitundibwa n'okuterawo ziirooni so tusobole okubeera nga biri affordable kuba abavubuka abasinga tetulina capital tusinga kozesa maanyi capital waffe n'omutwe kyekintu ekisooka kye tulina naye gavumenti singa n'ekirala eteeka amateeka ku bintu ebicupule bingi nnyo mu madagala ge tukozesa singa eggulawo amaduuka nga gaayo yo nga gavumenti nga woba ofunyeyo eddagala erikolera bubi ovunaana yo ne kati tolina gw'ovunaana abakozi b'amadagala n'abatunzi bwe tebali qualified buli omu akola kyayagala buli omu akuwandagirira oyo okakkana nga tufiirwa sente zaffe zotuteekayo zifa bufi esobola okutufunira obuuma obufukirira ennimiro mu biseera by'ekiyanga osobola okufuna ebyuma
n'ofukirira twali badde twange oba ne tuterawo kaloni akatonotono ng'omuntu osobola okugenda n'oteekayo akasente akatono ofuna ebyuma ebyo n'ojja n'ofukirira emmwanyi zo. Vitamini nga kinene nnyo ku mmwanyi ogenda okusimba. Abasinga bangi tubalabye omala okulima emmwanyi okutuuka mu mwaka nga gumu mwaka ebiri ogenda okulaba nga productive yaayo ntono nnyo, ekikasi kyekyo. Kati tulinamu emmwanyi zirina ebika, mulimu ziddi, zisi, ziki. Kati buli ttaka lirina ekika ky'emmwanyi tirisaana kigendeko. Kati ffe tufuna okubuzaabuzibwa olwa nasale zetugendako. Oli akulimba okusinziira niidi gy'ogiddeko gy'oyagala. Oyagala muti ki agamba gwe nnina. Ng'otwala osanga omuti gwe watwala tegukwatagana na kika kya ttaka ky'olina. Gavumenti yaffe ya Uganda esobola okuyamba abantu baffe ab'owansi abawa ebikozesebwa nti babiwawe ku bbeeyi ensaamusaamu sina kindi ku looni basobole okubanga basobola okufuna okufukirira kubanga ettaka n'omulirabye ntuba kumenti nalyo balaze ettaka lirimu oluyinjayinja tegereze nkone bwe beetonye amazzi gangu okugwamu nafuna okusomoozebwa ng'okwo. Kati gavumenti tugisaba esobole okwongereza mu byobulimi kubanga eggwanga lyaffe lirimire ku byabulimi asinga ebitundu nga 8 oba 7 ku 100. Kakozi kamenye nnyo abakoka baffe baje bali mu kwadi n'ababeeto bulungi era ddala baffe betubadde nabo mwanyi ensawo 6 bwe kajja kali ali mwanyi akungulamu ensawo bwe kajja nekatumi emwanyi ajja mundeka kale kabakosezza mu mbala y'emmwanyi bubi nnyo abadde babazisa bulijjo obulungi ne kabakoze bubi nnyo ate okwongasa ekyeya kyaffe kitambulamu kyeya kyayokeza emmwanyi zakazi zitandika butandisa okuddatunye ekidala tezikomawo abadde abazesa mu 6 basigala kubazannya. Kati ekyeya kyennyini kyatumenye nnyo ng'abaana tebafunye mu kintu ekyo nga kizze emmwanyi zakaze nnyo era kati tuzirabuddeku bemaze okulya. Effeeyo nnyo ku bavubuka oba ne ku kitongole ky'obulimi kyonna nti esobola okuba nti okugeza ng'ebyuma oba obukugu obukwebera ettaka babusembeze ku mpeereza ku magombolola tusobole okuba nti buli muntu ettaka lye likeberwa asobole okumanya alimyeko atya era akozesa bigimusa ki. Seera nenjikubiriza nti manyi nti eddagala eryo nga liyingira liboogeddeko abavubuka libakozesa. Effeeyo nnyo okulaba nti ekitongole ekyo eky'ebyomutindo tekiteeka sitampu ddagala lya bicupuli kuba kitegeeza nti yebeera gajjalidde oba egayaliridde bannayuganda obutafuna